Mukuliko eyo mikwano gyange eyo gye muva okubeera nga ate mugikakkalabiza wabula ate mu abakyagikakkalabya mugye baliko nnyo mikwano gyange mbalamusizaako yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza amanya yinza omumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo updates zonna amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'agamawanga gonna agatwetoolodde amawulire gonna agakwata ku bahasolazi butereevu wano eno ogenda mu maaso n'okubeera nga ate ogafuna mukwano gwange ng'ate olaba ekifaananyi ekyo kye nkuteereddeko eno nno video era nga gwagyeetaga mu butuufu so okubeera nga ate ngiteekako wano olw'ensonga nti ne YouTube tesobola kugikiriza kubeera nga ateeberako olw'ensonga nti mu butuufu yeesittaza mulimu abantu abamu nga ye waagiraba mu butuufu tagenda sigala kyekimu kale n'olwekyo YouTube ebintu ng'ebyo tebikkirizaako wabula gwe yandyetaze okubeera ng'ogiraba ngenda kusaba ogendeko ku peegi yange eri manya g'omumbejja Aisha Nassolo the news anchor almost amanya ge gamu ne gano wali oyongerako bwongezi the news anchor bitereevu ojja kuba ate ogifuna era ojja kuba weekanya ate ka video ka mwana muwala ono wabula omwana ono si Munnayuganda wabula nga mutuufu ki pressure cooker kiteeberezebwa okubeera nga kye kyamwokyezza abamu bagamba pressure cooker wabula ate abalala bo bakiwakanyiza ne bagamba nedda ono omwana bamwokyezza bwokya oba bamuyiridde acid oba biki nga ngenda okulekerako video ate munange otegeere ebipya ebizuuse omu ku bagenze maaso n'okubeera nga ate banoonyereza ku nsonga zino be yagenze maaso n'okubeera nga ate akola ki ye nga yazuula yagamba bino yabiwakanyiza ebyokubeera ng'omuwala ki pressure cooker kye kyamwokyeza wabula naye mukwano gwange oluvannyuma lw'okulaba ka video ako omwana oyo embeera gye yayisiddwamu mwaba akalabye mugende mu maaso n'okubeera nga temutuwako opinions zammwe muki kye mulowooza ddala omwana ono ki pressure cooker kye kyamwokyeza nga we bagamba oba si kye kyamwokyeza nga mutuufu eno bagituwadde nga good reason wabula nga real reason bagisigazza wabula mpozi nekyengenda okusaba mukwano gwange gwampuliriza hasola nange naddala mu abakola mu mayumba bambi ekintu oba tomanyi kikozesa saba obuyambi buuza olw'omuwala ki pressure cooker we kiba kyamwokyeza mu butuufu bintu bineno biba byeraliikiriza nnyo era ensonga lwaki nkusaba gwe wenna gy'oli bambi kyotategeera kukozesa buuza naye ng'ate tuwuliddeyo abaana bangi nnyo bahasula bannaffe bambi abafuna ebizibu by'ebimu ng'ono bye yafunye abalala gaasi yagenda mu maaso n'okubeera ng'ataabwokya waliwo omuwala awo era baali bamutambuza nga gaasi yamukubye amagulu gonna ne gasinsebuka weegati banange olaba omwana eyajja ng'onyirira olabika bulungi tolina wakyamye woddayo ng'oli mulema woddayo ng'olususu lwonna tolina kale mikono gyange Katonda yasinga okubeera ng'ate yasobola okubeera ng'ate atukuuma twekuume wabula ate ne Katonda tumukulembeze mikwano gyange kankulekereko ka video kano sigenda kubeera mwogezi wa lunako wabula nga kyengenda okusaba subscribe nga ggwe ate n'abateekako akadde osobola okubeera nga ate ofuna byonna ebigenda maaso wano eno mukwano gwange kusaba we video eno like woba ogyagadde musule bulungi mwera batewerabira nti ate olunaku olw'enkya butereevu ngenda kuba tenkutuusako byonna ebinaaba bigenze mu maaso olabe nanyini lugezigezi mulaba mikwano yeyesepiti weetyo kati alabika oyo omwana ye we yasimuludde bambi teyagyeko ku kantu ka waggulu ng'eri ku gaazi alabika ye yasimuludde simuluzi kisaanikira ate alabika nga yabadde teyagisibye bulungi ate ne sepiti bw'oba togisibye bulungi wala esobola okubaluka yonna era neekola pam kati ye alabika basooka kuggyako ako kantu ka waggulu deni wasooka okukaggyako n'ogulako omukka ne guyita weguyita n'olyoka osanikulako ekigundi ekyo ekisaanikira ekyawaggulu kati ye alabika teyabikoze bambi nti balazeeko ntandise bwentu kati vidiyo neyagimpeereza agamba nti nayagadde okukola research kweno vidiyo n'omwana alimu si Munnayuganda naye ng'akola emirimu gye gimu nawe waggwaliyewo ekibinika mukirabye mwe abafumba mukimanyi eyo ekibinika ekyo bagala kya ttabu naye nze mpaka nangamba eno si binika tukize tugaane binika ki eky'omwana n'ebigere bya wansi nga mubirabye n'ebeerawo ebityo Bannayuganda nze nfunye gundi nnyingi nnyo ez'abaana be bakoze ebikyamu ne babalimbalimba mu nnimbalimba y'ebyo lwaki njogera bwe nti Munnayuganda bannange abaana abasinga batuuka mu biyumba beefuula bannannyinimu n'akola ekintu neerabira nti nno wali ali mukozi bano abakazi balina obujja nga gwe n'obujja ng'osaanye n'ebbaawo n'omuntu niwe okolagana bukolaganya na bbaawo ekyo kimukuba ky'obujja omwana ono wenjogere ali mu bulumi obw'ekikubo ekyawaggulu mu Bannayuganda si Munnayuganda kyenzudde naye nga badde akola omulimu gwe munnange ate Saudi Arabia Canada Jordan ba Alain
bambi ali mu bulumi nga omulaba alajana bino kati bitandise okujja okwejjuka yagamba waki bano balaba bali bantu tasobola kukola kintu nga talina nsonga tukize tugaane naye akimanyi ono omwana bamuyiridde asidi bamuyiridde mazzi gokya kubanga nze mpaka n'emirundi 10 bagamba nze nsoka kukola analysis ku bintu ebyenjawulo video bagimpa nensengejja nendaba video eno kiki oyo omwana abadde ayogenda mweyo gundi agamba ye babagambye kibalina okubagamba nti esepiki yabwatuse nesepiki oba ebwatuka ngamba wakiri ali mukubye face wano ne mukifuba naye n'ebigere ebisembayo waliwo neyangambye nti nno yamukubye n'obukyala bonna imagine bannayuganda ndi ku Facebook page eno live olw'ensonga siri wano kumala budde kuba nange n'obudde bokuba butona bakuba ekimbumanyi naye tuli wano olaba video eno sharinga video eno gwe munnanga akola ebintu siganye oyinza okuba okola ebintu mu nnyumba bitali ebikyamu ogogamba mfuna yakasente se mukama wange mfuna abaana bange bangamba mbuno nakoze ensobi mukama wange yanesi bakula ne mala nenkola ki negala naye mukwano naye muganda wange kintu kyokola kya tabbu oyo gozanyisa bba wa muntu oyo gozanyisa ajja kwegana kuti bagenda kukumanya ekyo oli kiteeka mu mutima Munnayuganda oligamba nti ono muvubuka byayogera walaayi birimu amagezi gwe oligamba mbu ojja kwejjukanya obeere ng'ono Munnayuganda baana bangi bafudde ne bateekako emboozi y'Omunnayuganda sisita we yafa mu bintu by'ekisiru n'agenda mu ggwanika n'amusinga nga baamwokya baleka baali baamwokya acid naye nga mwana yafa mu by'okusaaga akyalina mu ggwanika baagana omuddiza e Uganda gwe Munnayuganda laba Facebook page eno nze byange si byakuzannya si byagamba mbu sharinga si comedy bino ebintu bya ddala Bannayuganda bino ebintu bya ddala Bannayuganda bali ku byeyo okwegendereza kusinga ebintu bingi nnyo video eno ono mwana yali ajja kuba kiyunga gwe Munnayuganda kyenzudde si Munnayuganda naye nga abadde akola mulimu gwa media kyenkyazuulako ebitonotono kubanga nange nabagamba ndi ku kyeyo entambula enyo kitambula nnyo wabula nfuna sources ez'enjawulo ne zimpa amawulire ag'enjawulo nenkasengejja nensobola okugabalita Bannayuganda mwena abalikinga Facebook page eno osharinga video oba okoze kyamaanyi nnyo nkoze video eno emisana sikyagikola kubanga nange nina challenge zintuulamu nga nze up and down naye nyongera kugaba Bannayuganda okwegendereza kusinga ebintu bingi nnyo Bannayuganda wonaabeera mu kiyumba n'ogamba nti nja kugendera ku nsonga yange weŋŋamba nti nno mba ŋŋaanyi saagala kwogera nnyo byama by'abaana baŋŋamba naye singa mbyogera biba bisobola okutaasa ku bantu abamu waliyo abaana bamu bambi abagamba mbu omwana yannemerako omwana wa boosi wange nannemerako ng'ajja mu kisenge kye nga yeeyambudde kisenge bamumma ekisumuluzo challenge bwezityo nzimanyi ezibeera mbiyumba si nyangu kumaintaininga naye njagala kakase nti wolakkiriza okwebaka n'omuntu oyo omundi ogusooka agenda kukikola mpaka Munnayuganda wanaakikola nga bba wa muntu alina ne mukyala we wanaamanya kikigenda okuddira agenda ku poliisi agenda kuteeka ekintu kimujjidde mu bwongo akikole gwe Munnayuganda oli abadde akweyambisa tagenda kukuwolereza ekyo nkikkakasa Munnayuganda ogenda kubeera mu bizibu nga gwe Munnayuganda abaana bangi babasse abaana bangi bagenze makomera bateekako ebisange by'enjawulo abaana bangi bafutse balema abaana bangi baliwe batyo Munnayuganda wuliriza byange nzamunoti siri wano mbunkola comedy mbusika nedda kyenkule nawe kiwulirako ate kyenkulaze kino kya ddala si comedy teri mwana asobola kukola bino mbwazanya comedy nedda mwana yayidde bya ddala ali mu ddwaliro Saudi Arabia nze nabagambye nagambye sikkiriza nagamba gundi yamwokezza nedda si gaasi wabula sepiki esepiki mugimanya abafumba mbu yabwatuse naye sepiki ki yebwatuka neyokya ne mukagera akeene wansi nga sepiki ebeene waggulu baana bangi abafiiriddwa obulamu lwa bino bintu siganye muleme kudda mu nnyumba Bannayuganda sigenda basingisa musango omuntu gaana gwasobola okugaana olwokikola olumundi ogusooka agenda kujja ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna bakukwata Munnayuganda
omukazi otakuyira acid agenda kutta bana bawadde obutwa bana bafudde emiti by'okuzannya Munnayuganda
tetujja kusaba ssente gwali eyo naye tusaba ssente just osharinga busharinzi video nosobola okutaasiba muno ng'oyo leero kiriwo ono jakyaliwo owo nze nabagamba no one is comfortable teri ali mu comfortable zone gwena ali ku kintu kubanga ebiseera bisinga lwaki tuleeta abaana bwe bati tetusaba ssente mbumwete ssente tushiyaringa VDN bwoshiyaringa VDN nesobola kugenda netuuka ku bantu ne bafuna ekisa muli mu mutima ne bagulira omwana ng'oyo tiketi nasobola okuzibwa e Uganda.